Yo, ndi wano ndi steady as usual as the energetic mad crazy. You don't know, this is the General Majega Kutaka Infantry. Taka another problem. Twakulaba gwomu ku bantu abaleeta Saha okwesimba olio BebeCool avuddeyo nga asaba abayimbi balonde Cindy because Saha ta qualifying. I think it's high time abantu okubanga abawuliriza ne bamanya nti gundi tayogera mazima. Mbane mulemere ku mazima. First of all, mukwano gwange mukulu munaffe nawulirako ng'agamba mbu alina gwaleese n'amwogerako n'amwogerako ebintu bingi nnyo. N'ayogera ku mukyalo oyo Cindy ebigambo bingi nnyo. Ebiraga mbu no Cindy talina kyakoze era kyava alaba nti ne Saha tagwanidde, that means ne Cindy tagwanidde ate high time mbu kati Cindy wakabenyo. So first of all, you have to respect ladies. Ekyokubiri munnange naffe sifa abasalawo Saha Katonda yakeera kumacha naffe n'atugogomolako King Saha abeere nga ye president waki I think King Saha mulabidde emyaka mingi nze okumwogerako King Saha nsobola omwogerako emyaka 12 nga njogera ku bayita King Saha namulabira ku kyali amamita shidi style naye mulabidde emyaka mingi nnyo nsobola omwogerako ebirungi bingi nnyo ng'ebirungi ebimu nali nkozeeko naye oluyimba manye how strength I am. I think nyinza n'okugamba mbu King Saha yeewoma oba yakwata n'ateekamu omukono mu kabako okubanga ndi wano kati nga njogera mu kamera. King Saha ye yanteekamu amaanyi n'enkola naye akayimba ke bayita Diana. King Saha gwanidde tagwanidde? King Saha si kugwanira, is a president. King Saha agwanidde, King Saha president, King Saha yawangudde, nzenze nyini. Mbadde nyinza na bisanyizo bya biki? BebeCool agamba beetaaga omuntu eyasoma asobola okwogera n'abantu. Ayina degree 2. King Saha is a businessman. First of all, nsooka ne nkugaye mulabidde emyaka mingi mu myaka egyo nalibadde sawogera bwogezi bino tetwogera bwogezi nti no tukuyega kuba abalonzi yeffe abayimbi ffe tumanyire King Saha simanyi na lwaki ate BebeCool abigamba abawagizi ng'ate ffe balonzi ayina bigamba ffe buli kyayogera akigamba. Teyagwirako bwaba yagwira, that means ne Bobi Wine bamugwira, ne Chameleone bamugwira, ne David Lutalo bamugwira, ne Dikenzo bamugwira, nani bamugwira? You don't know Mr. Man. King Saha is a graduate with 2 degrees. Is a businessman. Abamukuffe tumufunamu ne kumagezi amangi nnyo okulima n'okulunda. Kati so bwe tuwulira abo abantu abogera ku King Saha abamukuffe tumuyigiddeko bingi okuzimba, tumuyigiddeko bingi okwekolerera, tubiyigiddeko bingi nti n'omuto akuba engoma n'ozina, tumuyigiddeko bingi. That's why right now I did even expect BebeCool to be talking to King Saha kuba I think nawuliranga nga bagamba mbu best 3. Kati best 3 ngaga best 3 they don't talk about bano small boys. Omanyi tubatuita bazinze nganze Kabako mwendi mu list y'aba small boys. Why would you talk to King Saha? That means King Saha is a big brand, is a president, not to be, is a president of Wuma. Inshallah taala atagenda kulya era namugambye ng'ojjeko nti n'ogenda kulya obwawu president bwa Wuma. Njagala onyambe osembeze BebeCool kuba ayinza n'okuba mulaba agenda wala, mulaba apaala ne mugamba musembeze kuba the industry is open, is good. Nze for me I feel the industry neneka article ukenda bye continue BebeCool said Saha was bichi not a drug addict is once in the project of tubonga nawe era singa bwe ebyo tetwali bali tetwogera na kulinnya lye naye tetuli mu byabufuzi. BebeCool tetuli ku ikali yati ne tuba tuli mu byabufuzi. King Saha ye yayimba ne mu luyimba lwe bayita tuliyambala engule. King Saha yayimba ne mu luyimba lwa COVID era ne Bobi Wine. King Saha I think ewa Bobi Wine alabika King Saha oba muyite nakibwa akabi man wakabi nnyo atola ku mwanjo nnyo oba BebeCool tagala muti nava wa Bobi Wine kumufuga nga kyalwanyisa obola agambe balonde Cindy abayimbi. Balonde Cindy abayimbi naye nga ye Cindy asiiba wani ako ke kabuuzo ke tubuuza Cindy nga we tutera okuwulira mbu gundi akoleraani ye Cindy akoleraani kati wabajja akolera
katukozeeko nno naakolera eno ate nate si kye tuliko tuli mu ku improvinga industry ebira era saawa eno sijja kulimba mwana ka industry kannyumira kyova olaba when I feel nze nina concert lwabo ba King Saha batadde bugumu mu music industry I feel something is pinching in my gwe ng'omutwali mu industry za BebeCool obuzibu bwe buvaawa era obuzibu ne King Saha buli komadiyo kubanga tina atuuse n'ogamba obuzibu bwe tebuli ku BebeCool obuzibu tebumuliiko I think that is all about ng'omuntu bw'ati bwe yakula bw'ati bwe yakula nze ebbanga lyembaddewo nga nkyali kadogera muwulidde nnyo nga jasa asagula atema ayuza when we talk about kutema is the Monday when we talk about kuyuza is the Monday oba okitegedde naye ate eyinza okuba sitayiro ye nga sitayiro ye yakutema papa naye mu mulimu gwange that is art of war mu mulimu gwenkolamu baguyita art of war. I think eyengeri gyasobola okwangulamu entalo oba eyengeri gyasobola okuyitawo oba eyengeri gyasobola okuyingira mu bantu kuba n'abantu bano mulonga mbabuuliranga mikwano gyange abatulaba eyo tebayingirikika era tomunenya naye musajja atukujja nga gamba mpita ku Saha ate oyite kwani ani ali ready gwogenda oyitako ani ali ready era alina temera wa tiyalitemedde nawe kuba kati essaawa eno yali badde apininga nantayogerekekako wemagere naye kati atugambyeko naye sigwapikinga sigwaliko gwapininga sigwapininga apininga omwana asula enakawuka apininga omwana ali mu kumaliriza kalinaye apininga omwana naffe gwe tulabirako apininga muganda waffe apininga pulezidenti wa UMA azanyira ku UMA empya atugambyeko nti no twogera ku nsiike y'abantu abayimba Bobi Wine yakita kati ensiike yasigala kubeera nti ye ne Chameleone ekyo ekigambo kinene kuba what made Bobi Wine is music and when you talk about Kyagulanyi even they can't hear you well but they can hear you when you talk about Bobi Wine as a brand never delay ate brand tebangawo that's why olaba mukwano gwange mukulu waffe gwe bayita ani Maddox Semanda Sematimba ngakuba music neta recording ngayo luyimba for the last I think 20 years I think so naye what makes it bwekityo nti a brand is made a brand gye bayita Bobi Wine ye brand kyovolaba ne saawa eno tuli mu kulonda president wa UMA the music is moving on to another level kyali badde n'abawagizi nga balondamu ate kye kyali badde babakubanga n'abawagizi bali mu kalulu kano ke tugendamu owaliwulidde omuntu nga ne mu ballot mu box avaayo nga tafunye kalulu oba okitegedde naye it's all about music as music will respect the brand and will respect the art n'abaabisookamu like the BebeCool kati nga nze Kabaka akubuulira I respect BebeCool naye wekituuka ate ku bino ebintu bye tuliko ate tuvaayo nenzirako mu music katono netuggalawo ebyemyaka netuggalawo n'ebyokuba mwabitandika netuddako mu music just katono nenkunyonyolamu nenkugamba ono ye pulo why is a pulo ye Kabaka ono gwe tugenda okulonda why gwe tugenda okulonda lwaki teyavaayo bw'abanga ye mukulu neyeesimbawo omwana azanyeenya ffe tukiyitamu eno gye tubeera tukuyita kunyeenya I can repeat it and say Mr. BebeCool can you hear the vibe from the Monday vibe y'amaanyi nnyo era I'm celebrating King Saha celebrations starting today you know why binyuma mwana nga mpulira mwana abo bakyali nga bazanyira ku kaddogo akagenda okuba ka president ka UMA akagenda okyusaamu ku UMA eseke bakuyita kuseka abantu bonna bonna nga bali happy people are not happy people are driving ebintu mubivuga bulala abantu babivuga bulala onaba abuuza kino tuli singa kye tubaddeko nga tuli ku project gye bayita tubonga naawe I think tetwali badde naawe tetukuwuliriza tetwali badde tetukola si bye tuliko like me si bye ndiko nze drivinga kye bayita this business to the next level nze Kabako nango oyagala nze sebo njenga sikubye suuti sebo ezo ze mukuba
ezo ze muyitawo nga mukuba naye nga ziva mu music. Kubaka kyo bisamba yali BebeCool nga ayingirira kyemwazimba essaawa eno ng'agala mu kiti. BebeCool tayingiridde naye nga just is trying to ayagala kuyingira naye si batwe bwe batu si batwe banoonyeza kyaliwo akalulu. Si batwe banoonyeza kyaliwo akalulu era si bwe batyo bwe bakola industry. They drive the industry like people. Naffe nga we twakkiriza nti mukuba twali tuganyeko nti mukuba tetugaanangako naye bwe tuddako era mu byo awo tuba tubuuseewo naye twali tuganyeko naffe twagamba if they say they are the best, they are the best, but remember this, we are among the best. Is among King Saha the best. You are the best, but King Saha is also among the best. So the Mr. Man, omwana mwagalize birungi byerere kuba kisooka ddala mwenna muli basiraamu, ate mwenna mulipotinga mu ofisi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ate mwenna ne mukola mutya ogwo musango gwammwe oyina ogwesootingira ate ono mwana ne weewuunyiza King Saha bwajjira. King Saha yabeera ayogera buli kaseera n'agamba ne Bebe yakkiriza. That means wakkiriza. Love you. They call me Kabako majeka kutaka nakalala katalekeka kano kankaweereze kano kabakyala bannange kano kabakyala mwenna abali eyo muyina eddembe lyammwe, mulina obuyinza, mwe bamaama, mwe bakatonda b'ensi, mwe abatuzaala. Wamma kiri ku mutima tekiri mu nnyambala. Wamma tekiri wantu wonna kiri ku mutima. Yambala nga bw'oyagala omutima kasita gubanga mma tetukuza okuba mulungi naye ng'ennyambala tetugiriiko nga nze Yusufu Sennabulya Kabako nze ennyambala sigiriiko. Yeah, I love ladies. I love ladies kuba nze omanyi lwaki njagala nnyo abakyala. Mwe mwava maama wange, mwe mwava ne mukyala wange anfumbira ewaka emmere eddumuna. So wamma kiri ku mutima gwo tekiri ku nnyambalayo. I respect ladies and I stand with ladies and I'm against that. Yenna azanyira ku bakyala. I'm with you. Mu ddiiro lyo nja kujja, mu kkubo lyo mwoyita nja kujjawo emiryango ne ku posta yo gy'owanika. I will show you I respect ladies and I will stand